Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya fona kulwanyiga tulabe nga tonnaba kukozesa munnyo soko gukole bwoti nga bwengendo kulaga omunnyo guno ebiseera bisinga ebikyasinze okubeera ebyobulabe emibiri gyaffe n'omunnyo guno kweguli bulungi nnyo kyoba olaba nti babakubiriza nnyo nti si kirungi kulya munnyo mubisi, si kirungi kulya munnyo mungi mu nva oba mu mmere. N'olwekyo njagadde nkulage bw'oba oyagala okukendeeza ekyo ekyobulabe ekiri mu munnyo guno gwe tukozesa ewaka beera ng'okola bw'oti. Kati nkusaba ogende ku dduuka oguleyo omunnyo nga tonnaba kasumulula, sooka oteeka amazzi ku kyoto nga bw'olaba. Teeka amazzi mu kaseffuliya, amazzi ago galeke gabeere nga gatokota. Bw'oteeka amazzi mu kaseffuliya amazzi ne gatokota beera ng'okwata omunnyo guno gw'olaba, kwata omunnyo guno beera ng'oguteeka mu mazzi ago nga gatandise okutokota. Kuteekemu nga guli mu kaveera bw'otyo, olaba guleke omunnyo gubulire mu mazzi. Kati nga bw'olaba bw'omala okuteekamu guleke gubeeremu amazzi gatokote nga mweguli nga tonnakozesa munnyo ogwo. Sooka okole ekyo, kigenda kuyambako omunnyo ogwo gukendeeza obukambwe. Nga bwe mbagambye nti omunnyo bye bimu ebikyasinze okubeera ebyobulabe mibiri gyaffe. Beera ng'ogulekamu gubeeremu eddakiika nga 3 nga guli mu mazzi ago nga gali ku kyoto gabeere nga gatokota. Oli ayinza okwebuuza nti teguyinza kwonooneka. Nedda, omunnyo we guba gukyali mu kaveera kaagwo tegusobola kwonooneka, gujja kusigala nga mulamu bulungi. Gwe guleke gubeeremu eddakiika 3 we ziwera nga guli mu mazzi omwo nga bwe nkugambye. Beera ng'oguggyamu, beera ng'ogusala, beera ng'omunnyo gwennyini oguggyamu mu kaveera oguyiwe ku kasowaani obeera osobola okutandika ogukozesa bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbalaga. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.